banirizaako mwena abatulaba ku channel yaffe n'enganzi. Tukomyewo n'amawulire gammwe ag'ebyemizannyo, emipiira mingi gyasambiddwa weekend eno, abasajja baakubye emipiira munda. Buli ndowooza gwe twali tusuubira owangulo omupiira yaguwangudde convincingly. Arsenal mu kuliko eyo goals zabadde nno mpitirivu ezanywedde obulungi era zabadde nnyingi ddala. Abazanyi nga ba Trent Alexander-Arnold goal baziteebye, aba Odegaard, Arsenal eri ku form eri ku fire. Man City amaliri gabakoledde ndowooza aba Arsenal gye muli mujaganya. Byonna tugenda batubitemu atema wano mu channel yo enganzi gye bayita Endiba Sports Channel. Gwe na atana subscribinga nkusaba bambi subscribinga ate weberenga naawe wegatta ku mugendo guno buli gulire lyonna erya club eri balijja obeere ng'olifunira ddala nga bwe libali litambudde. Oli nange omuweerezaawo Kimera Boris nga ngenda bankuyitiramu emipiira nga bwe gyatambudde ate nga bwe tulonda ne ttiimu ya weekend nga bwe yabadde. Ttiimu ki nze kunze ku side yange gyensuubire yasinze eyansingidde abazanyi bonna aba Premier League. Eno ye ttiimu yange of the week yeno gyengenda okusomera. Naawe osobola okukomentingawo wansi n'ogamba nze omuzanyi bwati yansingidde mu namba bweti ono yansingidde mu namba bweti. Naye nga first 11 yange ne coach eyansingidde ku weekend gwengenda okukwasa ka ttiimu kange kano agenda okukamanaginga naye ngenda bamukuwa omuzanyi yasinze okuzannya obulungi mu weekend eno naye ngenda bamubabuulira gwe just kyoba okola okumire ku channel osubscribinge obeere ng'ofuna buli kimu ekiba kyetaagisa. Mu goal ngenda genda n'omuzanyi gwe bayita Jordan Pickford. Pickford golokipa omungereza oyo akwatira club ya Everton. Everton yabadde ekuba omupiira gwayo goal 1-0. Pickford y'omu ku balenzi abasinze oteekawo performance yabadde y'amaanyi. Ajjukira nti Everton basalibwako bambi basajja batu obubonero 10 olwa financial fair play z'abazanyi nti bali basusse endeza mu ssente ze balina okusaasaanya. Naye ate basamba maani waawo ne bakuba 3 bazze ku mulundi guno nga bamazeeko ne bazannya omupiira gwe bagobye goal 1-0. Naye lwaki Pickford yali mu golo yange? Pickford yakoze clearances ezabadde singa okwetagirwa ddala mu mupiira ogwo. Yajjengamu emipiira, buli mupiira gwabadde gunywa nga mbutuufu agezaako olwana ne ttiimu. Abazanyi bonna nga bali wansi, like motives zaabwe nga ziri wansi, motions zaabwe na biki. Pickford yabadde outstanding nnyo. Yagezezaako buli kimu kyasobola n'asobola okulaba ng'afunira club obubonero bwe yeetaaga era ku clearance ze yakoze yalemesereza ddala abazanyi ba club eri endala okuba nga bateeba goolo yonna. Obwedda ajjamu emipiira gy'osuubira nti gyandinywedde, obwedda agaba bulungi kugamba nga commandinga bulungi ekisenge kye. Bambi they deserved this point era bagifunye nga babadde bagyetaaga. Bagenda points zaabwe 3 bagenda basenvula basajja batu bawonyeggera mpola mpola. Bajja kuddenguluka tubasabire kubanga ne coach waabwe si mu coach omubi asobola batereeza Sean Dice n'abazza mu shape entuufu ne basobola okugoba emipiira nga bwe bagyetaaga. So mu goal tugenze n'omuzanyi Jordan Pickford mungereza oyo. Goolo yabadde nnungi nnyo, abalala bakutte bulungi naye goolo y'omulenzi oyo mutuufu yabadde outstanding nnyo, yakutte bulungi ddala. Omuzanyi agenda okuba mu kisenge kyaffe kuliko Trent Alexander-Arnold. Arnold yabadde azanya game abalala gye basuubidde nti game eyo yabadde so tricky kubanga Fulham babadde bataddeko ekinyiga mu butuufu ku club ya Liverpool. Naye gye byaggweredde nga omu ku balenzi bamusaayi muto Abangereza gwe bayita Trent Alexander-Arnold yagezezzaako nnyo kyasobola mu butuufu. Yakubye goolo, yakubye late winning goal yaze mu dakiika ezisembayo nga guli 3-3. Eddala Oshe oyo defender oyo bambi wa Burnley batendekebwa musajja watu gwe bayita Vincent Kompany. Babadde bafuna win yaabwe eyabadde empitirivu obulungi. Yabakubye goals zabadde 5 katabato omuntu basajja batu aba Sheffield United bagudde ku ngweriko omwana kubanga obusajja bwabasombedde omupiira. Ndowooza bwe babeereyo mu championship begeraagerana agamba gwe nkusobola gwe tonsobola gwe nkwesobolera gwe nkukuba ze njagadde. So Burnley talina muntu gwe yali akubyeko goals 5 nga abadde mu Premier League waneeno okumala ebbanga. Naye Sheffield ndowooza kageri bonna ke baava eri wansi agambye gwe nkwesobolera n'amukwata goals zabadde 5. Naye gaayo defender ddala Oshe
yasambye bulungi nnyo baka ye bambi yagiwadde agikomandinga bulungi abaneze zimu ku ttiimu ze batugezaako okulaba nga bambi zitiiriika mabega nga bateebayo nnyo agozi nga zinyowa ezaagalidde naye bambi ku luno yakumye obuntu bulamu yabadde patient nnyo n'omupiira ng'agaba bulungi distributinga bulungi weetagisa ofawulinga byonna bikola butuufu yabadde vaito nnyo mu wiini ya banere gye yafunye ku weekend era nenjagala naye abeere mu defense yaffe. Omuzannyo omulala gwe ngenda okuba nga njogerako ali mu baka yaffe still bamuyita Fabian Shah. Fabian Shah abadde balaba game ya Man U sawa zabadde 5 omulenzi oyo butuufu obwedoloozo bana midfielder naye engeri yasambyemu omupiira mbutuufu yeewunyisiza buli muntu. Shah babaddewo naawe ku Newcastle ebbanga eriwererako ddala naye nsuubira nti game omutindo gwe yalweseza mu game ya Man U gumusukulumya ku bazannya balabe nabadde njagala otteeka mu nnamba eyo ne ngamba no omulenzi ono Fabian Shah kajje atule mu center back yaffe kubanga mbutuufu obwedde agezaako n'okkuba ebizungirizi ku ggolo ya Man U naye ndowooza nga tebikwata bukwasi naye byabadde on target era yabadde agezaako naye nnyo okulaba nga club agiteeka mu shape entuufu ddala. Omuzannyo omulala ye Kieran Trippier omusajja oyo mbutuufu akuzeemu ku myaka bali mu myaka ndowooza 35 plus awo 35 awo waali naye mbutuufu omupiira yagusambye bulungi nnyo era osuubira nnyo nti watabeera mu club ya Newcastle mbutuufu baba tebalina balance enamba yagikubira ddala bulungi nnyo agikalakata ng'abamu bwe twogera obwedde akuba Ganacho buli wamusanga kubanga Ganacho by the way yabadde omuzannyi asinga okuba active ku Man U empiira mukaaga ezisembi abadde alinamu goozi 2 so obadde olaba nga kalenzi kali ku form kali ku fire nga n'engeri kasambamu nnungi ddala naye omusajja mukulu Trippier yamukwasaganyiza bulungi nnyo obwedda buli wakasanga nga atirisa akakube nga ye Luka Kolusho oyo wa Burnley babadde bakuba game yaabwe goozi zabadde 5 akalenzi ako kalina emyaka 19 egy'obukulu naye mu butuufu kasamba bulungi era wabaawo abamu ku bazannyi clubs nga zi Man U, Arsenal, Liverpool ezaagala abalenzi abataaba balungi kalenzi kalungi Kolusho ako kazannya modern day football kamanyi okutambula maaso n'emabega. Omuzannyo omulala ye Martin Odegaard kapiteni wa Arsenal. Omulenzi oyo nno kati tugamba nti naye yakoledde era yakomyewo ye Odegaard wa last season gwe twalabanga game ewedde nga bakuba Lens yateeba n'akola assist kweno game yateebye olaba nga atandise okubeera visible mu mupiira agezaako nga bwali club captain agezaako ebintu bikola mu butuufu yeetabamu ayiiza banne chances ez'okuteeba olaba nga ssaawa yonna goal ejja bwebanga Odegaard mwali mu kisaawe. Omuzannyo omulala agenda okubeera mu midfield ye Enzo Fernandez omuzannyi wa club ya Chelsea babadde bakuba Brighton and Hove Albion goals zabadde 3-2 yakubye goals 2 zabadde nnungi ennyo yakubyeko penalty n'omutwe n'endala goal yabadde nnungi n'asobola okuyambako club ye okufuna obubonero 3 bwe yabadde yeetaga kuba mu butuufu yeetaaga okusenvula ttiimu eyo. Omuzannyo omulala ye Dwight McNeil wa Everton midfield oyo lwaki naye mutadde mu ttiimu eno nti bambi yagezezzaako kyonna ekisoboka obwedda mu midfield akola buli kimu ekisoboka yatemya abasajja obwedda buli gwasanga gwatema simutaddemu lwakuba nti yatema nnyo naye mu butuufu goolo gye yafunidde Everton babadde bagyetaaga nnyo nyini ddala nga gyenkomeza kubanga tebabafuna bubonero 3 obwo ne bakola amaliri ku club gye wandilabye ng'entono mbutuufu kibadde kigenda bayisiza ddala bubi naye obubonero obwo 3 bwe bafunye bayongedde ositula mulaalo yaabwe ne basituka nabo ng'abazannyi club neddamu okufuna essuubi nti esobola obutasalwako kuba abasajja bato obubonero bwe babasalako tulaba nti bwabakolera ddala bubi era bwabayisa bubi. Omuzannyi nno omulala kuba forward bano abateebi baffe tugenda n'omulenzi Anthony Gordon strike oyo wa club ya Newcastle bambi mu wingi ye ne ya 11 yagezezzaako okulaga nti omupiira agumanyi muvubuka oyo muto bamugula club ya Everton omupiira agumanyi kyekyamazima alina speed wa create ye nnungi alina skills dribbling bulungi
ajjako abazanyi ndowooza tuyinza omukomparinga ne Garnacho naye Anthony Gordon yekka yaleseewo enjawulo okulaba nga Man U ekubwa ggoole ey'emu ku 0. Ne twagala naye omulenzi ono abeere mu katiimu kaffe akabazanyi 11. Omulenzi omulala no gwe tugenda oyogerako ye Oli Watkins Omungereza oyo asambira club ya Aston Villa yakubye ggoolo yabadde equalizer mu geemu eyo ne gugwa goozi 2-2. Watkins olwaki tumutadde mu ttiimu eno Watkins asobodde okuleeta ttiimu ya Aston Villa eyo mu kifo ekyo kyerimu eri mu Champions League Sports ndowooza eri mu kifo oba kyakuna oba kyakutaano awo weri ate n'akulembedde tagisinga points nyingi. So okulaba abavubuka bano nga ba Oli Watkins omuteebi oyo okuyimirizawo ttiimu nga Aston Villa n'agisobozesa n'okuba nga esobola okkiika mu bikubo bya Bulaaya kubanga ne mu Europa League mweri era be bazanyi nnyo abaali ab'enkizo ennyo okulaba nga Aston Villa ekkiika mu Europa League. Jan Kulevezeski oyo muzanyi wa Spurs naye yava Italy eyo ng'ebintu abikolera ddala era twali tulowooza nti be bamu ku bazanyi abagenda osinga okuba abakatawi Premier League twakuba ebintu bibadde tebinamutambulira nnyo bulungi ddala naye ng'agezezzaako kuprovinga abali bamuzaala wa wrong agezezzaako ebintu obikola. Lwaki ayaze mu ttiimu yaffe eno engeri bweda gyakwatamu abasajja ba Man City yakasusa omupiira paka mu ntabo ya Man City. Man City sikwe okugikuba equalizer mpira ogwo ne gugwa 3-3. So obwedda amaanyi gaalaga kuva ku ddakiika eyasoose mpaka ku ddakiika eyasembyeyo ng'afunira club eyo akabonero. Tutonze coach oyo Omu-Belgium gwe bayita Vincent Kompany obi wa Man City oyo gwe tugenze naye mu bacoach kubanga mu butuufu ebintu tebimutambulidde bulungi season eno yava eri wansi mu championship ng'awangudde ekikopo kya league omupiira nga gwasamba mulungi ddala naye mu butuufu season eno bibadde ebintu bigezezzaako mutambulira si bulungi nga bwe yandibyetaaze naye yasobodde okukuba goozi 5 butuufu yabadde azeetaagira ddala kubanga ne Sheffield tali bulungi naye yamugambye gwe nkusobola n'amukwata goozi zabadde 5 kyabadde takola nko mu Premier League bambi olw'ebyo bye yasobodde okuba ng'atuukako sandyagadde tumulyaze amaanya era nenjagala tumuwa akatiimu kaffe kano akacoaching nga best coach of the week. Omuzanyi wa weekend nno gwe nsinze okwagala nze gwe nalonze Martin Odegaard captain wa Arsenal. Mbutuufu form gyagezezzaako okuleeta n'okuwa abazanyi banne n'okuteekawo mu ttiimu omudigido era waatabadde olaba ebintu nga bibadde tebikolebwa bulungi naye yasobodde okubikola n'asobola drivinga ttiimu ye okulembera abasajja era negoba omupiira gwayo. Mbaniriza mwena ababadde ku channel basaba mu subscribing mu liking mu commenting mujekumireko ate mubenga mufuna amawulire ga buli kadde agava mu club zizamu. Weto ttiimu yaffe abazanyi 11 bwe batyo batambudde mbagala nnyo beere bulungi.